Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Noordeen Ntege once again gemanya. YouTube ya feno subscribe. Nonya Noordeen Ntege boboli mugenyi omulundi gwo gusose subscribe tubenga tusobola okutambula fena comment like and share. Ate buli lunaku ekiraawo sawa 2:35 jangunga ku mukutu guno okebereko. Kumacha sawa 2:30 kera kola bebo bawa tuwasobodde kumfuna ekiro kumacha nnonye emisana awo wonna waka abako mupya ku Noordeen Ntege NOORDEEN Ntege ddyo lyangu Noordeen Ntege lyeri. So share subscribe bwetugenda okutambulira olunaku olwaleero. Alright Aji olunaku olwaleero tuzza okulayika ntukuba torch mu mukulu big size Bebecool atambulirako amawulire mangi nnyo saawa zino ndowooza social media yonna agikutte. Abantu balina ebibuuzo bingi nnyo bye beebuuza tubira mu comment section. Of course abamu banafuya n'abagagamero tubamanyi kukikwatagana ku Bebecool bajjayo enjala. Ndowooza bimu ku bireetedde omuliro okuba nti byamaanyi nnyo ku social media. N'ebimu ku bibuuzo bye twebuuza bye twagala oyanukule atulaba ku Noordeen Ntege saawa zino. Omukulu Bebecool ye music akyamuyina nga tumulabange alagayizzaamu nnyo. Takyayimba gigs tafuna okusinziira ku opinions z'abantu ab'enjawulo. Kati sooka otutangaazeemu kaawo. Okay, nalabyeko interview era ekinkozeseza one of ezimu ku interview nga zino nti abantu balowooza era bamanyi nti Noordeen asemberera nnyo omukulu oyo amumanyi. So oluusi ebigenda mu maaso munda ntera okusomolako ebimu nemmanya bino bitambula biti kino kikoleddwa lwakuba kino ebimu ne sibimanya ng'omuntu nti siri awo nti nkeera ku makya kukola kino. Naye Bebecool abantu music wa wano bamulabira nnyo ku Uganda. Ate abantu music wa wano ne basaba kino n'okibawa ate ne bakusaba ekirala. Ne bagamba kola kino n'otakikola. Lwaki takola bwati? Lwaki takola bwati? Kati Bebecool ne Chameleon ne Bobi Wine bayimbira emyaka n'abawagizi ne batuuka okugamba abasajja abo bayimbye nnyo ne babatuma ba Big 3. Kituufu. Kati n'abayimbi bano abameruka ne batuuka ku level eyagala oba bali baveewo buvi basiimuuke oba bafa baffe. Njijukirako Ayongedde awo ng'akola statement nti abasajja bano oba bandituleseemukko. Okitegeera nga batambuza nnyo ekya Big 3 naye ng'abayimbi bano balaga si bamativu. Ng'abayimbi si bamativu kubanga ekintu kye baali boogerako tekyali nti music bukyangeetandika okuyimbibwa mu Uganda waliwo Bebecool na Chameleon na Bobi Wine. Wabaddewo abazze bayimba be banogoka nga tebabamala bagamba nogoka. Endongo yekukola ki? Yekunogola oba byokola bye bikunogola. Waliwo omuyimbi nga Sweet Kid abamugoberera bagamba yakola essomero eyekyemu kati n'akola byakoze ye director sinaye ekyemu oba CEO. Kati n'agatta nti music mmukozeeko we mmukoze nsobola okuyimba embaga naye nanoonya ssente nazifuna. Okitegedde? Then abalala ne bayimba bye bayimba abantu ne batuuka okugamba nti muli bayimbi balungi naye tetukyabaagala nnyo. Naye nga bw'okuba oluyimba lwabwe oli avaayo n'azina naye nga bw'omubuuza lwaki tomutegekako wali nga takyatambula. Kitegeeza ate bano abalala bazze abalala ne bakubikka. Kati bano ba Big 3 bo bakola kibayita evolving. Bajja beekyusiza mu ddiba mpola mpola balinga musota nti gweyubula batambula ne trends beeyubula. Kati buli ajja n'osigala ng'olina okubiisanya nabo bakuba endongo basesebboke bagwe. Naye abantu gwe kennyini gwate eyazzo basesebula be wasangawo abakooyo ate gwe n'ova
bwe badduka emisinde osobola okugaawa wanga kabengo kasusse naye nga watandise ofubutuka kafubutuko oba oliawo nga bakyeputegeeyi be wasanze abatwala golodi omwaka guli ne guno ogamba balimba ngenda kwabika nabo twamulabako ndowooza bafano oyo n'atuuka okwepima ku musajja naye mpima mu Bebecool n'akola biki era nze omuntu eyeepima mu kamiliyoni mu Bebecool mwani simuwakanya gezaako ensi ejja tubuulira oba omusobola oba tomukola ki omwaka ogumu osobola era ne bagamba kebera hits muneza alina hit nya Bebecool alina ki gundi kati mbuulirako kamiliyoni yayimbye ki omwaka guno n'obyogera nga bw'obyogedde yayimbye ki omwaka guno naye bakubuuza nti promoter ali wali ayagala gaba ssente bategeke gwe bategeke ye noga ku mitanda wano sivaawo bantegeke ndi ku mitanda amaanyi gange wegalaba Freedom City eno ninyerinyemu ne baga kuliko dino over week date eno neno weziri noga why awo abasajja abo gwe kenyini okwata tawulo oba flaga noga sigala ngo otukola ki otuvuga ontegedde naye nga wano mu bibuuzo bino ebiri wano so kyeŋŋamba nti nze okwepima ku muntu bangi nnyo bavuddeyo n'avuma Bebecool n'avuma kamiliyoni osobola okitusustaininga naye omwaka tugenda ogunzika okuyingira ogwokubiri nga n'abaali bakuwagira bagamba naye nga toyina nnyimba nga toyimba watugamba oyimba so kyengezako kugamba nti bano betuyita ba big three okuvaawo kwabwe tebalina kutula ne bagamba tuvuddewo mwe mukuba endongo bakole ki ebajjewo naye abalinawo baboogerako bati nti bayimbayo nnyimba nga nnungi omwaka ogwo naye tebayimbidde myaka 15 nnyimba nnungi ne bawerawo nga basatu nga bayimba ennyimba nnungi hits balize baakola luli ziroozesa abantu naye nedda ebyaddala kamiliyoni agende kalale time comes ng'olina hit naye ate ng'ennyimba za kamiliyoni zisinga ezize empya eziri z'oyita enkadde so twandyagadde obe n'ennyimba empya nga nnungi ng'oli tajja kujulirira kuba Jamila Wanaleya oba Analeya tajja kujulira kuba Kasepiki tinalimbedde kati kankoye ekizampo comedy store wange ekyali erugogo wali ku Uma show baleeta Winnie Nwaji bino byeŋŋamba omuntu agende ku YouTube kuno atayipingemu baleeta Winnie Nwaji ng'ali ku prime ye yakamala okuba cricket over yemwenyeza wayise emyezi awo Muhanji nateeka Winnie Nwaji cricket over amajozi gikuba n'amuleeta ku Uma show yabaleeta ne Bebecool buli omu n'agamba Winnie Nwaji n'agamba ngenda bakubira ekisajja kino endongo kijasimule kyonga kyazze nno kiri ku nnomo nekigamba naye nga alina kukola Winnie Nwaji kyakola leero kampite mu katiba ke Winnie Nwaji yaleeta bandi agenda kuba live bwe yalaba Bebecool mu nsonda wali n'aga si kuba live ngenda kuba CD ekidongo kino kituule mu bantu ba kibatuulemu n'akikuba era ne banyumirwa n'avaayo ba MC ne bakomawo kaabo katono time ya Bebecool najja era gwe ŋŋamba omuntu akebere mu YouTube okebere mu Bebecool comedy store Bebecool ayinamu eziwerako naye bw'onoogizannya nga mulimu boggolako Kasepiki yatandika na nnyimba nkadde gwe waakinga ziriko eddakiika nga 20 mwezi oba 4 ez'eddakiika bw'otaasimula Bebecool komawo ŋŋambe nti olimba pozingamu wano tayipingamu Bebecool comedy store mwayingirira ng'ayambadde endowooza akatengi ak'ekinu n'akasaati nga bufaanagana peace kakebereko oteekemu bweteekamu omuyimbi wo yenna gwe weesiga nti ono omuyimbi asinga Bebecool yakuba live awo yabakuba CD
n'abali abalala bakebere emabega oba oteekamu King Saha obaani naye mulabe eddakiika 20 mu mmeka non stop n'oli omuyimbi gw'ogamba kuba buli muyimbi bw'abajja ku stage enduulu evuga eyo si gye ndiko gwe muteekemu azannye for 25 minutes n'omulala kati ne Bebecool omuzannye 25 minutes non stop kati bw'onoomala ogambe wamma ekituufu kiri nti ono asobola ono batamukola ki tamusobola naye realistically kyaba kiina era be bano betuyita ba big 3 ani kyegambye naye ne performance wise ne ba big 3 bo bateekamu bw'okebera Bebecool ne ba big 3 banne ne Bobi Wine muteekemu typing Bobi Wine yali agenzeko mu comedy store nga politician Bobi Wine time emala kujja eno bamugaanira okuyimba naye waali era ojja kulira ng'ayingira comedy store nga honorable ne sene ne bazimufuwa naye tunulira performance eddakiika 25 azisustaininga ng'abantu bafa onfunye ndi omusajja alinnye stage asobola okutukuba eddakiika 25 nga bafa abantu baziirana Bebecool ekyo yakikola ng'agaane bano abantu abalenzi abamu banneepimamukko kambaweemukko kambatwale mbasike kuva eri muzikase piki ziboggolako paka wano kuziwayawaya kakati gwabuuza Bebecool kamiliyoni aveewo tavaawo gwe kubendo gamba omuyimbi wo nti twagala oyimba abasajja batuuka obbeerabira tebagenda kutuuza meeting nti bannange muveewo kuba ne Mad Tiger yajja nabo ba Red Banton baaliwo okitegeera ba Red Banton baaliwo abayimbi babaddewo bakyagayagayo ba Emperor Orlando yogera ku bayimbi abadde bakuba bana batulumani kibalama obategedde ba Black Boy bakuba ennyimba nabo abo bajja nabo kakati bwe bamala okuba endongo eyo endongo nejjanga etabuka kati bwe tujja tukula endongo bwe tuzze tugigoberera tukula nayo tubalaba bagize abasajja abo abantu bagana naye abasajja bano bayimba nnyo omulaba wano nti ku level kwe batuuse bandi bade tebakyabeera wano nti nate tebakuyita maki tebakuyita n'abanga omuntu kyategeeza nti bandigobye ssente ba promoters babayitira bandi badde batuuka ku level etakyanoonya nnyo nga muyimbi atandika ontegedde nga their appearance mu public nga balagawo enjawulo nti waliwo omuyimbi eyazze eggulo ozambe waliwo gravity yatandikakaawo nti waliwo muyimbi kigwe mmanyi ba imaging abali bomanyi abazi bamerukayo obumerusi nti n'ogamba nti argument nenjiwulira neŋŋamba abasajja abantu abakyogera bandi babatuufu lwaki obeera mu mbeera nti wali balinawo akakadde n'oyambala tujja olina otuuka ku muyimbi abayimbi bebeera obalaba bamugamba Uganda bakwagala n'agamba ndi available mwaka gujja guno sikola ki siriiwo ate gino emyezi 5 sigenda kuyimba olowooza ekireetera ekyo si copyright ono kuba bwekiba nti Bebecool Kamili Bobby bayimbidde emyaka 25 plus bwekiba nti tewali copyright ng'etteeka eryo likola actively adinze kyengugamba abantu mu Uganda sigamba nti copyright mbi naye abagagga bangi nnyo mu Uganda ng'obugagga bwe balina si bwa copyright bwa mirimu gyabwe nga bakuŋŋaanya ssente mu ebyo bye baakola ebiseera ebyo okitegeera kati gwe omusomesa yakusomesa copyright ye eriruddawa okitegedde naye yasobola okukuŋŋaanya akasente ke n'afuna byakola ki byakajjamu kitegeeza copyright ya kituufu nnungi naye tekikuggyako okufuna ssente z'olyamu mmere na kuzimba njumba olw'okuba tewali tteeka lyaki singa mu nsi lyali teryagunjibwayo kyogamba abantu tebandiyimbye naddala ng'ate obadde ofuna bookings abantu abasinga okunywa ku copyright be batali bayimbi
naye amanyi copyright tebafuna n'omubuuza gw'ofuna mu kigwe copyright yeri kiseka musiraamu kyogaa wakakasa olifa oli mwavu lwakuba tolina copyright mu bulamu osobola okukola ebintu ebikwetoolodde n'ojjamu ssente n'okola obugagga bwo so waliwo n'ensi ezirina abayimbi abalina copyright nga baavu gye ziri mu America si buli muyimbi nti ali mu America nti biliyoniya gye bali gweteekamu ba billionaires mu America bali bameka naye nga bayimba kuva mu 89 so copyright nnungi ekugattako ku nsakoyo naye si ye source of bugagga bwe nti buli alina no ffe tubuuza mu bugagga bw'osobodde okukuŋŋaanya ng'oli mulamu ng'oyimba oli mu active music osobola okubaawo ky'olagawo mu bulamu abayimbi abasinga beegomba Bobi Wine ye ayina gye yayimbire wali copyright the answer is no yakozesa sente ze yafuna mu music n'ebirala bye yakozesa amagezi ge n'afuna obugagga bwe yakola ki bwe yainvestingamu kitulaba kati copyright esobola omugattako bwe baweeri n'ayongera ate okukola ki okufunamu naye tekitegeeza nti abaana be tebasoma talya bulungi lwakuba tewali ki copyright kati copyright yajja tugyetaaga nnyo n'abanafu ne beekweka mu ki mu copyright nti tebasobola kukozesa bulungi mitwe gyabwe you get my point kaakati Bebecool n'akozesa enkola eyiye nzirayo ku kibuzo kye wambuuzizza nti naye nga tafuna gigs nze nkugamba n'omuyimbi gw'omanyi yasembayo yagwa tabulwa wayimbaira mu 3,000 simayo bwekyo okimanyi babayo n'obukaali bukola ki bwe bakuba kati kitegeeza Bebecool tateekebwanko Bane tayimbanga mu Uganda era olumu tumulabye ng'avuddeyo akola ki ayimba nali ne Bebecool ku comedy store gye yasembayo okuyimba wano weyakubira ekyo ekiwere eky'omutawaana ki distressed t-shirt abaana bakikubamu ebituli butamanya nti naye bwe babateeka ku internet ne bagakeberako kyammeka engatto yammeka tugenda olanga kiyingidde obukadde ne tumubuuza kati gwe t-shirt eyo naye gituwe gy'olimu tugitekebere nga teriiwo so olumu buba butamanya namaalo ogutali musango nti bambi obutamanya omala n'okola ki oyinza okumanyira mu lutalo nayingidde empaka naye abasajja bankubiddeyo bukubizi okitegedde kiringa bwoba onya obuugi bwo wali omwana aleeta nze nyina ebyokunywa byenyo babiyita nojito strawberry simanya biki kati nojito eyo gwe nojja n'obuugi onya otya ebintu okuli obukoola ani bagamba menyu nowano esomye emitwalo 4 nze nobyagala sibyagala ng'oli ku kikopo kya bwigi kya 5,100 kati mukiddukamu n'ogamba nobyagala sibikola ki sibyagala naye singa Katonda akuvaamu n'ogenda ne banno out muve nateeta eyo buloba nga Noordeen taliyo ne bano abaaliwo tebaliyo oyinza okugamba bampeeyo kamojitaawo kuba siriiwo naye kiba kitegeeza wayiga mu mpola n'osirika ne weekaza n'otambula naye wano wasooka n'okala atwala erinze n'okyagala sikikola ki siyinza kyambala n'owangula naye ng'eri ebbali ogaawa naye nfuna omukisa nja kinywa nange sijjagira njagala kubuuza bagundi nja baleka basaba obuugi ngambe mpaka nojito bwe kati ne bwe kati almond simanya biki nti ate kano wakayigira ffe tuli bakabi nawe nzo mpita saizi zammwe naye nga gye yabiyigira yabonererayo obubonererezi so Bebecool atuuka atya ku level eyo anoonya nti nyimbye nakugamba Bebecool alina abasajja baatunuulidde mu industry yagamba atunuulira Jay-Z ba Dr. Dre nti buli lw'oyogera ku music wa America erinnya Jay-Z lirabika n'okuva mu 9 akola ki yasooka ne ba Bebecool okuba ono P. Diddy gwe baakutte Bane kuva mu 9 basabuzi ba Dr. Dre kati baatandika bayimbi
ne batandika ne bakola oluvannyuma bakola zi record labels ne bava mu ezo ne bayingira mu ngoye ne bayingira mu investments ezitali mu music ne bafuna ssente ne bamala okufuna ssente kati nga gwate omuyimbi ajja alowooza nti oyimba nnyo bw'otakolagana nabo toba waakabi nti baafuna ssente ezi-owninga kumpi the industry baafuna ssente ezikola empire nga wawulidde ebyogerwa ku Jay-Z manya ku P. Diddy oba ku Diddy nti atuuka ne ku level egamba nti gwe bakuwa awaadi osobola yadde alina emize emibi naye gambye olina okuba n'amaanyi amazito nnyo kyoga Diddy yali ayokka ebisiyaga mu nsi bangi naye alina amaanyi agasukka ku ekyo gwe teekawo genda ku YouTube genda ku internet oteekemu Dr. Dre's net worth omala oteekemu what is his source of income Dr. Dre Jay-Z oteekemu his net worth bajja kutandika okulistingira ebiyingiza ssente nga bisukka ku music bisukka ku music kati nga ayimba ku level egamba nti nnyimba wekisaanidde music mwali yerinnya lye linfuula nti nze Jay-Z muyimbi bwe baduka okubuuza obugagga bwe ate bwe bukulagira nti yayina na kino beats by Dre olwo si luyimba naye yakola headsets n'akola biki n'atuuka ne gundi n'agitunda butunzi ne bagga yajjamu obukadde bwe buti ne bwe buti n'ate n'amala ng'ayingidde mu billionaires awo wennyini watutwale ku kibuuzo ekirala nti era ku bibadde bitrendinga tulabye ebifaananyi eby'enjawulo big size Bebecool oba oli awo ng'atulaga ku zimu projects ne investments endala z'akoze era n'atuuka ne ku extent abamu gye bagamba nti yeewadde madalaka ey'okwegeraageranya ku musajja ono mu Tanzania Diamond Platnumz bagambye batya nti omusajja Bebecool ono bye tulaba investments ne projects ez'enjawulo z'atulaga n'atuuka n'okwegeraageranya ku musajja Diamond ddala kituufu Bebecool akasente akakoze atuuse ku ssa erireetera abantu kakasa nti ddala kituufu sente azikoze oba just showbiz ngera bwe bazze bakikole awe mbadde nkutambuliza nti Bebecool awo kantuukewo musiraamu nti Bebecool atuuka ku level egamba nakyogerako emabega wali nti music ono kati nnyina muyimba nga anoonya obugagga obwa ddala saayimba okukakasa abantu ne wano yakubyewo ne wano yakoze eki yakubyewo n'aga nti music kati nsobola omujjamu ssente bwe mutwala ku international level nti wano e Uganda ne yakola dda yatukubira dda ennyimba ze tumanyi video n'azikolera e Miami n'azikolera e Hollywood naye akatale ziwayawaya za mu Luganda era credit bagimuwa teri amubuusa naye anti era kiri kiti nti Uganda teri muyimbi ayimba nnyo gwe basasula $5,000,000 nti bannanga abeekasese baasanyuse ojja olinayo gwomanyi gwe bawa $5,000,000 taliyo so nga bw'oweeteekateeka obulungi oyinza okugamba nti nakubye projekiti yange bwe baba bantwala e South Africa okuyimba nja basaba emitwalo gyange 10 egya $, emitwalo 10 wamu bukadde 360 si bwe kiri kaakati n'ogamba wano wo si wabi naye enfuna yaffe yeeyo tuyimbira $10,000,000 olba wa kitalo 12 awugwa oba omaze otuuka ku piikiyo ng'omupiikiyo naye tekireeta bugagga busembayo bw'opima abayimbi be tuleeta wano okujja basaba emitwalo 5
mitwalo 3 mitwalo 2 ne bwe giba 10 nga bwe ŋŋambye bw'ojja kati kyekiri omuyimbi oli gwe nakugambyeko nti omuyimbi oli agenda gira nkwatira omusajja olukundo omugambe Noordeen yali wano Mengo wano mubulire wendi genda wali omugambe bw'aba njagala mu dakika 2 anziremu kakati kyekiri kyeggambye nti oli atunuulidde ssente ate eza ddala nti bwe nkola project mufo ky'okuyimba wano oli omuyimbi wewere weggambye nti ajja kugamba Uganda nja kujja mwaka gujja kati siri available. So we Uganda ebamugambira nti waliwo ddiirwe ne Netherlands ebye Uganda asazamu bisale okitegedde nti ddiirwe eriwo si ya mitwale bagenda kuwa emitwalo 10 egya $. Oyinza omuga waliyo enkuuka enkuuka bweba yamuwadde nyinyi milioni 15 10 si lwakuba mbi naye zesobola okuwa naye nesobola ate okukola ki okufunamu kakati era ab'enkuuka abeetondoza bwetondoza ab'embuutu nti bannange mbaagala nnyo naye sisobodde bampadde emitwalo 10 kati omusajja Bebecool akubalira nti ayagala akole album n'omwaka ogujja akole album nga guggwako bw'anaaba amaze ogikola amanye nti singa Katonda amuteramu baraka mu kyasuubira okukola abe ng'asobola okumanyibwa nti nno nja kube South Africa mu September abo mbakube ŋŋende Holland mu October ŋŋende London mu November abale nnyina show zange mmeka 3 bwazibala ezo show 3 ziri mu akawumbi oba obumbi obumeka obubiri nti nnyina show 5 oba nnyina show zange 10 wakati wa September paka February shezo 20 oba 15 nga zivamu obumbi 3 ogenda kuyimba show mmeka Uganda ofuna akawumbi oyina okuyimba nju ku nju liri puzzle njuki oba omutumye emyaka nju ku nju kati omuyimbi aluddewo ebyo byatunuulira n'agaa wano kantandika okuyimba nga mbala ntuuke mu bantu nga neetaagisizza kyova olaba kiri ekisaati kyetwogerako ki distressed shirt yagenda okukuba eyo comedy store ng'aludde ng'era buli omu agamba azza atya leero nga buli omu amwesunga omulabako tekitegeeza nti abayimbi abalala tebalina bye bambala bitakwatagana gyebiri naye oli yatuuka n'agamba musajja ate yayingiddewo mu distressed t-shirt oba shirt olwaddako najja ku she yali eddako gye yakubaawo ku none v yajja akubye engatto alina ekipale kyakubyawo kya orange ekisaati taddeko gundi ziri awo ngendo zikeberako ng'ayingidde obukadde 7 kati ogenda kuyimba show mmeka ng'oyimbira mu bukadde 7 bakuwa milioni 3 oyimbira milioni 7 okitegedde baziwa wano e Kampala bazibawa milioni naye kati Bebecool ajja naganjagala milioni 10 yasimbyeyo n'agamba nti naye kati bakuwa milioni 5 ku 7 nze oba tolina milioni 10 sijja kukola ki kuyimba kati n'agamba kanconcentrating ebintu bibiri nkolere Uganda ekirungi nange neekolere neegatteko value kuba oyimbidde emyaka 2 kati kitegeeza tulina bye tukusuubiramu ebinene ng'ebyo byaliko tojja okuba nti ondaba wa mitandaasi maya gundi jajasinasi bituufu bifo birungi naye ono omuyimbi atandika ojja mumala kati Bebecool kyakola ayagala kuwa muyimbi ssuubi nti bw'oyimba n'ogaggawala ate osobola okugattako n'alyamu wano kapoozi n'akwata ssente n'agamba ndiko break the chain album agitaddemu ssente zonna amaking sure nti eri ku mutindo agenda okugitanga. It is not competing Ugandan artists but Africa and the world. Nakugamba nkolaganye ne Sony nkolaganye ne Universal Records ngeze South Africa project bwezi tuzabantu bannagwadda babajjeyizi bembadde nkuwa bali tumuyimbi atandika mu America abatabasobola afuna record label yesobola okukola ki okulwanagana n'ekyo
because we do not have such labels in Uganda noga kantandulule bigere ansa nabanga agikuddemu nti you're not gonna see him on stage regularly nti kumanda ali wano no kubanga kyanoonya okufuna yeeyo Kalona mu blessings akikola ki akirina n'agazi yenfuna ba business people betutenze bali begambye Jayz batulagako ng'alina club ye timu y'ensero okitegedde oli n'atulaga alina Beats by Dre source of income n'ebirala ono PDD alina clothing line alina engoye ziwalabako walizako zi Sean something zali manyage zitambula bonookebera abasajja waliwo engatto ziriko keddi wano bannayuganda tebazimanyi zigenda ziggwako keddi za musajja musambi mukubi wansero mu America amita Kevin Durant muteekemu oyina nolekamu Kevin Durant shoes bwe ziba tezirimu ngo Noordeen olimba so oyina okutambulako n'ogaziya ku business omusajja bamuyitanga Mike Jordan yakyasinza okukuba ensero mu byafaayo wano ayine paka kati ayine engatto tukyazikuba Jordan katogenda mubuuza lwaki okola Jordan ng'ate wandisigadde okola mipiira gya nsero no engatto n'engoye gye ziri kati Bebecool bw'anoonya nti obugagga wano buliwa construction n'afuna his source of money n'azifuna n'ayingira nti kukola nguudo gw'olinayo omukozi w'enguudo gw'omanyi nga mwavu gwefunayo ekyalo okigambe tukole oluguudo tusabe KCC oba gavumenti etukkirize tugiwe ssente tukole bakikkiriza yeyina okukola oluguudo naye gwe gamba nti njagala dukola bagayira oluno ssente kilomita emu oba 2 obuuze budget y'ekintu ekyo argument ogitegedde kati omuntu alina capacity esobola okukola kilomita z'enguudo 100 nti kuba gavumenti ekola bweti wewe kuwengu bwangula bidi nti go wawangudde okukola oluguudo mu bidi nga abenjawulo nti go wawangudde haya tineterayo ka minute any type wawangudde okukola oluguudo ekisooka mu byo kino kankikugambe oyina okubeera ne ssente ku akawunti ng'omusingo nti nyina capacity ekola oluguudo okuva ebusega paka Mpigi nti wakolebwawo ssente nga mmeka nti biliyoni ojja kugenda mu biliyoni 2 akawunti yoggwe nga abidinga eyinako ssente mmeka tova mu bbanga nti nze bampe nkolo kino waliwo business ng'olina okuba na akawunti ye erina okusooka okweyimirira nti nsobola business zonna z'olaba mu Uganda ez'ekitale ennyo ezibeera registered nga zeetaaga license okugamba nti nze nsobola okuyoola kasasiro mu kibuga Kampala kyonna bakugamba tulage ebimotoka ebinaamukola ki ebinaamuyoola tova eno nti nze Noordeen nasoma nnyo mmanyi kasasiro bampe bakugamba tulaga ofiisi zo ogenda muyiwawa oyina gye bayita financial and muscle power eya ssente kati Bebecool bwakugamba nti nze abo ba Diamond Platinum tobangezaako wakananga osose kubuuza yakola biki ayina olusozi lwa Kware mwalulabye Kware oyo tebamutunda nga birala lulinga luguudo lw'amafuta manya bibiro nti wano waliwo amafuta kibanga kyabuga kiringa lusozi lwaga nti wansi waliyo gold tebamutunda nga ttaka lyewamwe okumera muwogo baba bakuuzizza kirombe oluzzi olw'amafuta lwawukana n'oluzzi luno olwaffe ettaka ly'oku biiki lyawukana n'ettaka erigenda ku mazzi aga bulijjo kati Bebecool aliko kapasite ye eri awo nti Bebecool abidinga nti nsobola okukola oluguudo kilomita 50 gwe teekamu ssente mmeka ezikola kilomita 50 gwe kennyini alukola gavumenti nga tennakuwa ssente ezo dukola
olina okuba ng'olina akawunti eyimiridde mu mbeera eyo esobola okutambuza. So si kijja kite lwaki bakikola batyo? Tebagenda zikuwa ate weeyozeeko bweyoza nnaku. Nti bagamba abidinga okulaga World Cup olina okuba n'obusobozi obwo. Siraamu bakubuuza. Abidinga tugende maaso. Abidinga okukola oluguudo olwo, abidinga okugira World Cup, abidinga okuyoola kasasiro, abidinga okubaako kyokola nti tulina kapasite esimba ebimuli mu Uganda yonna, emiti mu Uganda yonna. Mmwe kali gavumenti ekuddiza ssente zo oba ekuwa naye ng'esinziira ku amaanyi go gayimiriddewa. Waliwo agenda okubuuza ezo ssente za gavumenti ezo. Bebecool si ye Munnayuganda yokka ali mu Uganda asobola okukola oluguudo, era Bebecool si ye yekka ali mu Uganda. Teri muntu gavumenti gwetakolagana naye. Si yekka ali mu bya road construction. Ngamba teri muntu mu Uganda oba mu America asobola government America gwesobola kuwa deal nga takolagana na America. Wamwe mulina waliwo abali mu nsi za America, ali e Bungereza, ali wa Bungereza ewa muntu akolagana nayo. Kituufu. Togamba nti nze njiwakanya nnyo era empadde kino kuki. Togenda gikolera mulimo mulungi. So ekya Bebecool okuba nti akolagana ne gavumenti bwe kiba Sudiru akolagana ne gavumenti. Kyekigambibwa nti teri mugagga atawagira gavumenti eri mu buyinza. Kyebategeeza kubanga tesobola kuterawo mwaganya gugaggawala. Ekuyingirira bino ebibuuzo byatunyumyaza nga birala. Leero Trump buli musango gwe guvaayo. Abali mu buyinza tebamwagala. Bagamba nedda teyakutte bakazi ggulo. Oba teyabba misolo ggulo. Bibamunyumyako byadda lwaki babijjayo kati. Gavumenti zonna bwe zikola ki? Bwe zibeera. Naye point gye mbadde nkunyumiza nti Bebecool okusinga Diamond Platinum bituufu. Platinum akolera under Wasafi. Wasafi abantu bakinyumya kuwa linnya. Waliwo omusajja mu Tanzania alina ssente yali ayagala dda n'okuteeka ssente mu kamiliyoni edda. Ng'amugamba n'omugamba afuuke mu Tanzania ayimbire under Tanzania. Kamiliyoni n'agaana buganyi n'agamba nze njagala nnyo ki ensi yange sobola fuuka mu Tanzania. Ne batakkaanya kwe kutwala mwani Diamond Platinum. Era Platinum okufuuka ekyo kyali kamiliyoni yali alina okifuuka. Naye kamiliyoni n'agamba nedda nze amwe Ugandan. Osobola okunteekamu ssente naye ng'okimanya amwe I belong to Uganda. Kati ne bibalemesa ne other factors. Naye nkuwa Wasafi yani ya musajja mulala. Si ya Diamond. Muluddawa. Diamond n'amala n'ayimba nga waliwo omusajja bamuyitanga Jakaya Kikwete. Yali president wa Tanzania. N'amuteekamu n'essente nga project. Musiraamu mpaka ku byokunywa byange ebyo. N'amuteekamu ssente nga project. Nebeera nabyawo. Kaakati Platinum ng'abayimbi baffe abalala bonna aba Africa n'abazungu tutambulira nnyo ku kye bayita showbiz. Showbiz eteekebwamu kasente. Nti ssente zaazifunanga ye. Naye mu kuzifuna zaafuna ze zino zeggambye nti ojja kugulako ennyumba, oguleyo ku mamotoka. Ebya buli mugagga by'abana buli muyimbi byasobola okuba nabyo. Naye bakubuuza tuwe investment yo. Tuwulira nti alina TV station. Ezo TV station gwe olina TV kijomanye Tanzania. Sijja kulimba. Twalina East African TV yakuba negwa naye ekyaliyo. Kale no yali Kenya ndowooza. Yali ye Kenya by the way. Yali ye Kenya. Kati Tanzania TV zaabwe za bulijjo. Kati okuba ne TV
TV etegeeza gikola mu ssente kufuna bulango ne TV kyekintu kyosobola okukola naye bukadde 10 naye ssente ezivaamu ziriwa okitegedde bino ebirala byonna bisobola obifuna mirongooti bikino ne zijja nga ziwera miliyoni nga 5 n'okola TV station kati TV station gye bagamba nti omusajja afuna ssente ng'otomanyi TV Uganda nnyingi nga tesobola kuweza miliyoni 2 tugambe nti bagagga bazibu gye bali abakozi beeyaguza lujja bazikolamu tozimanyi reason being teziyingiza ssente so ku owninga TV kirala okujjako ziri ze tugamba ez'ebulaya nga banaga nti no oyo nanyini BT nanyini Sky nanyini SABC waliwo ez'aba Nigeria ezimu naye for Tanzania era kibakuga kyowulira baako kyoga nti akola kino naye mugagga nga bowulira abayimbi baffe betumanyi nti asula mu nnyumba ennungi wali asula mu kino asobola okulya enkoko asobola okutambulira mu nnyonyi bweti ebyo biri okay. So Bebecool kyagamba omuntu yenna aleeta argument eya Diamond omuteera tamuleetamu kumusinga ssente Bebecool ina mutwala Nigeria n'aba South Africa ate si bonna si buli mu Nigeria Bebecool eno album gy'akola yagenda Nigeria ng'abawandiisi ne baproducer baba Bana Boy ba Wizkid nga bamuyayanira okufa nga ssente z'abawa bali tebazikola ki tebazibawa bagaba nange tulaba ku ki Bebecool ye muyimbi bwe kava mu Uganda n'agenda ebweru w'eggwanga n'olabanga azze. I think last year waliwo list eyafuluma ey'abayimbi abasinga akamwanyi mu East Africa. Namba emu baawa Rasta P. Bobby Wine. Rasta P. Bobby Wine. Namba 2 ne bateekawo Diamond Platinums. Anti ze nkugamba. Rasta n'alyoka ajja mu kyokusa. Tebakuwangayo list ya East Africa yadde ya Africa n'ogamba ntuufu naye ne Diamond yakayana nti kabe Bobby Wine tansi anti byakayana nkugamba source of income bali abasajja abazungu betwogerako bakulaga nti alina bituteera ku mmeeza tulage kikyojja mu ssente okitegedde bw'oba totulaze kyojja mu ssente oba toyina gundi wanebe eri muzuuli bw'oba totulaze kyojja mu ssente oba kyotaddewo sobola okugamba nti nolaba alina ekyobugagga kino naye bagamba nti omusajja mugagga bwe bagamba nti omusajja oyo alina amaato oba ne batugamba nti omusajja ku bugagga bw'alina yagula kino na kino na kino kati omuyimbi nga Bana Boy ayinza okukulaga nti mugagga kuba ayimbira akakadde ka $1 kituufu bw'ojja okagattagatta n'ogamba ye naye saagala weerabire mark this that Bana Boy is under Sony Records if you are under Sony bw'okebera abasajja bonna oyo Tyson yakubanga ebikonde bagenda omumalirizanga mwavu nga alwanira wansi wa kampani yemukolera buli kintu kati teriyo muntu ayimbira under company nga yagisinga ofuna ssente am I communicating that Bana Boy you'll have a concert in Paris that concert will be charged $1 million US dollars. But how much are you earning from that? Or how much are you taking from that $1 million? That Sony will take 70% of that money. Ogene emitwalo ameka? Asatu. It doesn't make you rich. So it does not make your worth $1 million. Your worth is $300 US dollars. 300,000 US dollars or 300K. Kati kyenkuwa yenjawulo nti gwe platinum ojja genda e Uganda obasabe emitwalo 10 oba 5 ejja $1 Wasafi egambe tutwalako 2 osigaze 3 oyambaleko okole biki n'ebirala
ontegedde bulungi Kutegedde. kati Bebecool bwagamba nyinawo kino tekisoboka nti nze Bebecool byentambulamu ne projections zalina ki nzitowa obuwumbi 100 ani azitowa obuwumbi emmeka 10 omulala era ojja kunoonya nga Bobi Wine yamwegezaamu bwe babisanya bameka 2 bwe babali mu bintu nga bya biliyoni abayimbi abasigadde batambulira mu bukadde bantegese bampadde miliyoni 5 nasabye 10 okitegedde naze miliyoni 10 naye ng'olina okuyimba cricket oval kalina ku show gye mmanyi mu January omuyimbi asinga gwe balowooza asinga trendinga mu Uganda ya King Saha bagenda mu 1 miliyoni oba 8 ku 10 birala byonna bitambule awo bakugamba ale toddamu kuyimba wakati bwe wati n'ennyongeza zonna ziri okwo omala oyambale omala osuule mu woteeri nga bituufu wazifunye ekitali kikyamu naye bwe tuleeta babiliyoni tojja ogenda kuyimba concert mmeka era bw'onoovaawo nga ebungereza bakuyita nti tujja kuwaayo omutwalo ogwa $. Mu America bakuyite tukuwaayo 10,000 mmeka 15,000 ba mutwalo kale mu America kuba tokuba bisaawe woyingira tukasonga kituuze kinene nnyo abantu 1,000 abalala bayingirira 5 musajja Bebecool Takyayimba bweru akugambe bweru bayimbirayo sente mmeka omusajja jamusaba emitwalo 2 agambe bwe naakorekitinga ne bw'onooba oyabizza ekifo nfunawa miliyoni 3 nfuna miliyoni 4 kati Bebecool kwe kugaziya ensimbi zino zazaafuna mu music kwe kola ne other sources zigenda okwongera okuyingiza government eyinza okuba yamuwa ku ssente naye si ye muntu asoose okuweebwa ssente government tolina baminisita bamanyi nga baavu Bebecool abasinga okuyamba government baminisita gye bali bagibalira naye byagikoledde kati mu bbanga lyazza agikolera ebintu weba yamuliwaadinga nemuwayo akasente n'agamba nka investinze wano do not forget Bebecool alina investment mu bank alina investment endala gy'alina mu bank nga yagula emigabo giri emikambwe nga buli kumpi buli myezi 3-4 asobola okuyingiza obukadde obutakka wansi wa 600 ayimba ogenda zijjawa so akadde katututte njagala kusibula abantu nkugambe gweteeka ku maapu oŋŋambe abantu bo bagamba ki bo be baani obugagga bwebwo si bwebwo sente nkugambye buli muntu omugagga alina soosi ye gye yajja ki sente tekimuggyako kuba mugagga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu kamba sibulire wano tukwatagana omulundi omulala mweraba